Kadama gwa alina okusaba mukama wo renew oba boss wo yalina okukusaba renew. Olunaku olwalero kye tugenda okuba nga twogerako. Nkusaba tuulakkalira video giweka like ate ebenge esobola okutuuka ku muntu omulala osobola okomentinga weewaawo n'okusharinga bw'oba olaba nga kyetaagisa ng'olinayo omuntu gw'oyagaliza abenge ebigambo bino abiwulira. Ngenda kunnyonnyola kimu ku kimu kulaga obulungi kulage n'obubi. Ani ateekeddwa okusaba munne renew? Era singa oli akusaba renew oba osaba renew, kiki ekiyina okukolebwa? Bangi tukoledde waawo ensobi naye nga tetunnaba kweyongerayo mu maaso. Mukwano nsooka okubuuzaako wasuze otya, wasiibye otya, wonna wooli nga vidiyo eno weekusanze. Oli Dubai, oli Jordan, oli Saudi, oli munnange mu Qatar, oli Bahrain, oli wa yonna gy'oli. Mukwano nina n'abangoberera abali mu America naye tebamanyi Luganda. Naye nga bangoberera bambi na mikwano gyange abali mu America naye bangobera nnyo ku channel eno. So era nkola video wano najja nakubuuza kati wabadde oyogera ku biki? Wabadde oyogera ku ki? N'oba ate nga ogenda kumunnyonnyola naye nga weewaawo baddiya bange abalungi, tugenda kuba nga tweyongerayo. Katweyongereyo nga nkunnyonnyola ani alina okusaba munne renew. Nkuba kyeyo mukama wo yalina okukusaba renew. So si ggwe omukozi okusaba bossi wo renew. Ngenda nakyo kukyogerako nti oyinza okugisaba naye biki ebiyinza okuvaamu. Kansooke ne kino ekisooka. Bossi wo yalina okukusaba renew. Mukama wo aba amanyi bulungi contract yo dirwe gwako. Buli lw'omulaba ng'asiriikiridde nga takunyeza kintu kyonna, manya nti mukama wo naye yakukoowa. Omanyi nabo batukoowa, si ffe ffekka ababakoowa, naffe batukoowa. Oba oli awo munnange nga we watuuka teyakusiima naye ng'alina okukugumira oba okugumiikiriza omaleko emyaka gyo 2 oba engodda ewammwe. Kati mukwano buli lw'olaba ng'omuntu oyo asiriikiridde contract egende gwako talina kyanyega, naawe toyina kunyiga, gwelinda contract yo eggweko odde ewammwe. Oyinza okumalako contract yo bangi nnyo. Tumazeko contract zaffe ng'ewaka tetulinayo wadde 10. N'otuuka ogamba kaakati ngenda kukola ntya bosi kamusabe renew nkoleyo emyezi 6 olw'ofunze. Olabe ng'otereka buno obusente obw'emyezi 6 obutandikireko ng'otuuse e Uganda. Naye bwe giba ng'okoze emyaka 2 n'ogimalako nga tosobodde kutereka miliyoni 5, ne mu myezi 6 tojja kusobola kutereka miliyoni ezo. Ebibadde bitwala ssente mu myaka 2 era biyinza okuzitwala. So mukama wo aba takusabye renew ne woba owulira nga mu butuufu toyina kasente wali etaze okwongerayo contract yo, mukwano teweesabira renew. Ye waba tagikusabye aba yakukoowa ayagala omaleko odde ewammwe. Bosi anaakusaba renew atandika n'okukusaba renew nga wakakolako wanuya n'atandika okweyogerezaako. Bw'onooba omazeeko onootwongeramu, bw'onooba omazeeko onootwongeramu. Oba ayinza okulinda n'oweza omwaka nga 1 n'ekitundu ng'obuzaayo kitundu kya mwaka n'atandika okusaba renew. Abalala ayinza okukusaba renew nga mu butuufu obuzaayo n'emyezi 2. So bw'aba takikoze tomwesibaako, tomulemerako, tomwerippako. Manya ye ayagala kuta afune omulala. Okay, oyinza okwesabira renew era mukama wo ayinza ogyekkiriza. Naye buli lwe weesabira renew nga gw'ogyesabidde nga si yagikusabidde, suubirayo embeera okukyuka. Ng'era ekiseera kiyinza okutuuka n'akugamba gw'otwesibako. Mukimanyi bamanyi okutugamba tubeesibako. You know that.
bamanyi tugamba ffe tubeesibako kati buli lw'onoomalako gwe ne weesabira renew nga si yagikusabye ayinza okuyisa obubi. Lwaki ayinza okuyisa obubi nga yakimanyidde ddala kati gwe tolina gy'olaga ne bw'anaakukola ki gwe omweguya oba olaze boosi nti omweguya. Weewaawo kirungi okwesabira renew oba mu ngeri emu oba endala naye ate kiyinako obulabe. Ekirala boosi wo singa akusaba renew nga gwe owulira ddala okooye tokyalinayo lugendo kumwongera renew okooyo oyagala kuddaka, making sure nti tokkiriza kwongerayo renew. Boosi wo buli lwatandika okusaba renew naye nga gwe owulira naye wamukoowa mukwano oyinza omalako contract yo n'akusibirayo n'agaana okukuta tewamwongeza renew. Mukwano dduka emisinde onoonye abantu abagenda okuyambako oba osobola okuyimirira ku bigere ebyo kubanga mu bantu abakulwanirira gwe nnamba emu okusooka okwerwanirira ng'abalala tebannaba kujja kukulwanirira. Bano bakuyambako buyambi nga naawe olina w'okoze eki olina w'okutte. Tibannange boosi ansaba renew naye nze saagala kwongerayo renew. Ate waliwo enkola endala gye tusobola okukozesa. Weewaawo Katonda atugaana okulimba, si kirungi okulimba. Naye waliwo w'olimbira ng'olaba kye kikuyisaawo. Nga gwe abantu b'olimu obamanyidde ddala nti singa ogaana okumuwa renew ayinza okukola ekikyamu. Kati awo bw'ogenda okukozesa amagezi omugambe mbadde nsaba bwe mba mazeeko contract yange mpaayo omwezi ogwo ngende ndabe ku famire yange male nkomewo. Ebiseera ebisinga ekireetera abantu bano okugaana okutukkiriza okuddako ewaka enneeyisa gye tuba tubeeyisizaamu nga tuli nabo nga tugenda omalako contract zaffe. Tumanyi okukyusa kkala n'ogamba ndaba mbuzaayo myezi bakuyita n'owaganyala tokyayagala ogamba ngenda kati be banneeguya emirimu tokyagikola nga ewali okola otandise obbanyiigira. Kati omuntu oyo naye akulaba nti okyuse kuba muntu nga ggwe nga bw'osobola okubeera ne munno n'olaba nga embeera ze zikyuse era n'ogamba ono annimba nno bw'aba agenze tajja kudda nga naawe okimanyi kati naye akimanya. Ojja kumulima nti kale mpaayo omwezi gumu ngenda kudda nga maze olaba ku famire yange. Okusinziira bw'anaatunamu ku nneeyisa gy'obeeyisizaako naye ategeera ajja mmanya nti olimba kakana ng'akusibiddeyo agamba nedda bw'ona ogenda tojja kudda. Omanyi omuwarabu ebiseera ebimu ali open gyova ne wanaaba wakkuta okimanyi nti waliwo bankuba kyobe basse naye nga boosi yekyogera nga nja kutta omwana n'abiyita byakusaba. So kati mukwana ajja kugamba nedda bw'ona ogenda tojja kudda. Kati gwe omanya abantu bo sooka osoma abantu bo. Bw'oba onootolemalako contract yo ne woba nga badde baakuta matandika okukyusa ssaako kasimayiro ak'ekifere. Tandika okugonda akuyita jangu either ati ogenda omugamba nti mpaayo omwezi ngende eka ngenda kudda nga naawe omulaga omulimu gw'omweguya omulimu ogwagala nga tomulaze nti wamukoowa dda. So kati bw'otyo bw'oyinza okuva ku ezo famire enkalubo ez'okkuta okuddeka ate nga baagala okola renew gutayagala kukola renew. Kati yajja kkuta ogende eka alowooza ogenda kudda otuuke eka okole ebirala oba obale ebibalo byo nga woobibala. Mulimu abamu nga bw'ona omugamba saagala renew contract yange ya myaka 2 era kampani yaffe tugamba etumalako emyaka 2 tulina okudda ewaka. Mulimu abamu nga woomugamba ajja kutegeera kubanga mulimu famire ezitegeera nga bategeera. Nga bategeera. Era mulimu famire gy'ojja okugamba nti nange njagala ogenda olaba ku baana bange. Twaba kati mama gwe oli wano n'abantu bo balabako nange mba miisinga abaana bange mba miisinga kangende mbalabeko nkomewo ng'oyogedde naye mu bulungi. Asobola okkuta
nodde ewammwe mu mirembe nga temusise muguwa. Naye gwe si gwe olina osaba renew. Ekituufu oba ansi entuufu, omukozi si yalina okusaba renew, boosi yalina okusaba renew. Kyamunange nyongerayo emyezi bwe giti, anyongerayo emyezi bwe giti, so si gwe kusaba renew. Era boosi we yeewunza, bamanyi okwewunza n'asirika takusaba renew, akyayagala omukolere, contract yo neggwako n'asigala ng'akonye. Azifu gwe tomanyi contract yo lweggwako. Banga omanyi date zo contract yo lweyina okuggwako. Weewa waliyo emyezi 3 giri eri 3 gy'okola eba egyongerwa mu income yo. Nti osobomalako contract yo ya myaka 2 ate n'osigala ng'okyali mikono gya boss oba nga income yo ekyali valid n'akusigaza emyezi 3 ne gimala okuggwako. Naye era najjo togikkiriza bw'aba takusabye. Bwe contract yo oluggwako yisambwe ennaku 2. Omugambe contract yange yaweddeko ennaku z'omwezi bweziti. Mubeere ne contract zammwe. Bannange ngenda kudda njogere ku contract. Tosimbula kigere kuva ku company Uganda otambule nga toyina contract yo. Kuba ekyo kyakulwanyisa ky'amaanyi. Bosi ne bwana abakusibiddeyo n'omala otoloka n'ogenda ku poliisi ng'olina contract yo, ti contract yange yali ya myaka bwe giti era natuuka ebbanga bwe liti. Bosi talina wagenda kwewolezaako bajja mugamba bugambi omwana yamalako contract ye yali ya myaka 2 addeeka. Video eno mpanvu naye katumaleyo. Bosi bw'abanga akusabye renew, kiki olina okukola? Kiki kyolina okukola nga bosi akusabye renew? Bosi bw'akusaba renew, jjukira kampani ekuyinako obuvunaanyizibwa bwa myaka 2. Kaakati gwe kikwetaagisa kino kimanye kikwetaagisa. Bosi lwakusaba renew naawe n'ogikkiriza. Oyina okutegeeza kampani yo ey'e Uganda n'ey'e Saudi. In that basigala bakimanya nti bakyakuyinako obuvunaanyizibwa. Buli lw'oyongerayo contract n'osirika nga kisigadde between you and your sponsor, company yeeba ekivuddemu, baba bakimanya emyaka gye 2 gyaggwako n'odda ewammwe. Kati gwe bw'osigalayo so nsaba bw'oba oyongeddeyo contract yo ng'okkiriziganyiza ne bosi wo, contactinga agency yo ey'e Uganda bagambe contract yange yaweddeko ebbanga bwe liti, naye bosi yansabye mwongereyo ne tukkiriziganya era mwongeddeyo ebbanga bwe liti. Nti mweri ebbanga ly'oyongeddeyo singa oba ofunye obuzibu n'oddukira kampani yo oba abantu abakulwanirirako ne badduka ku kampani yo, kampani tebagenda kwegaana nti oyo yamalako emyaka gye 2 tetukyamumanyi. Bw'oba wabategeezaako n'obukakafu obwo bukuume, you can screenshot oba obadde obasindikidde voice note n'ogikuuma nabyo bye bakozeemu. Ti oba ofunye obuzibu tebagenda kwegaana oba wabategeeza nti abantu bakuteeka okyaliyo basigale nga bakufollowinga. So ekyo kikulu nnyo, bankuba kyeyo tukoleddewo nnyo era. N'omalako contract yo ne bakusaba renew, ggwe kennyini n'okisigaza ne mukamaawo n'otuuka okufuna obuzibu n'olaajanira kampani negamba tetukyakumanyi. Era naffe tuzituukiriddeko nga batugamba omwana amalako contract ye alina kuba wakakati. Waba yayongerayo tuba tetukyamuyinako buvunaanyizibwa kubanga teyatutegeezaako nti ayongerayo ki contract ye. So kuba kyeyo tubeere n'obuvunaanyizibwa. Beera n'obuvunaanyizibwa. Andooza ku video eddako ngenda kubanga njogerako ku nsonga ya returnees. Ba returnees nga wamalako contract yo n'okoma wano e Uganda n'omala n'oddayo n'okolera boosi w'oyo. Buli lw'ova ewa mukamaawo n'okoma wano e Uganda n'amala n'akuwa tiketi n'oddayo oba ofuuse return. Buli lw'okomawo n'olinnya ku ttaka ly'e Uganda n'oddayo obeera ku lulwo. Ngenda kukyogerako ekyo nkirambulule mu video eddako. Era return kiki ky'olina okukola? Era biki bye weetaagisa ng'oddayo ewa boosi wo? Yo paati ejja kuyamba nnyo abo abataddangayo ko nga ogenda komawo omulundi gwo gusooka naye nga boosi wo akugamba genda omale okomewo. Ngenda kubira biki byetaagisa.
era nkikulambululire butya bwe kibeera. So next video ngenda kwogera ku ba return. Video eno mukkirize tugikomye wano badiya, mubadde balabi balungi. Amanya insigadde nga nze Maggie, ate mwebale kusupportinga Maggie Kyeyo Initiative YouTube channel. Mukama abankumira nnyo atakumira mpeera, temwerabira kusaba buli wobeera saba. Tuyina Katonda akola ebitasoboka. Ku chachi yange eguno omwaka Mukama yatuwa omutwe nti Katonda akola ebitakola ki ebitasoboka, era nga ffe tukkiriza ti guno omwaka 2026 Mukama agenda kola ebitasoboka. Agenda kola ebitasoboka. Tusinkane mu videos eziddako badiya. Bye bye.